ensonga eri serious and it is happening. Most here wano wetuwangalira fe tuwangala n'abantu wano nga muli muno gomanyi nti ono mulwadde ebyaddala. Nenga abantu bano eddagala balifuna batya mukwano oba abantu abakyasinze okuba nga batambula okuva mu ggwanga Uganda ne beeyunira ensi ez'amawanga amalala oba emitala w'amayanja. Ate tulaba nti be bakyasinze okuba nga bazza akawuka akaleeta mukenenya oba akasiriimu. Yes, ka yellow fever. Bakebera yellow fever. Ebitundu 97 ku 100 abali ebweru abali mu diaspora balina yellow book. Kituufu. Nange kenyini. Okiriziganya nange kenyini njirina. Naye ebitundu 97 tebaita mu mateeka tebafuna kayiso. Okay, alright. Tubaniriza ku mukutuga formulongi ogwa KFUG the broadcast ogezako kubanga tusasanya ensonga ez'enjawulo n'okugezako kubanga tubako ne kitugatta ku ggwanga wamu n'okugezako kubanga tugezako okusomesa owawe kyetagisa okuba wamu n'okumanyisa ki ekiba kyetagisa mu mbeera ebegenda mu maaso wamu n'ebiba bituuse mu ggwanga oba mu mbeera oba ne ku bantu oba ne ku baganda baffe aba enjawulo. Manzi guse nze KFUG straight out DXB to Uganda to the world ku KFUG the broadcast wetuisinzira okubanga tukwasaganya embeera wamu n'ebintu ebirala ate ne tuwunira amawanga gonna at large. Nyongera okubatumirako mwenna gye musangibwa mu mawanga ag'enjawulo abasangibwa mu Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajumani, wherever you are. If you are here sitting and watching us, we salute you. Abawangalirawo e Qatar, Uganda, my country, the pearl of Africa. Mbagala nyo mwenna abeekuumirako nti tubagala nyo and we salute you. Tuguse ndino omusajja w'amaanyi nnyo, omusajja ateri antama, omusajja businessman, saabagagga. Bwe twogera ku bagagga kikiweetya genda maaso omuntu wakuteeka ekintu ky'obugagga oyisa buyisa mikono mu maaso nogamba mukama w'amaanyi ate nninde ki kyogamba osabiriza nedda ssebo obugagga tekikwetagisa kubanga okubwa mu mawulire omuntu okuba omugagga weewaawo nze kati nnamu ekikumi kyange ndi mulondi eri eŋŋambako nkukuba nenkusasula nenga tena batweyanjulira nyonga bategeeza omukutu kuteekebwamu ensimbi abali libiti pala gwe neetaaga okuba nga okolako makeup bakusiba enviiri omuntu okubanga bakutereeza enjala bajja black spot mu face yo bagezaako kubanga bakolako ka face ne ka growing noba nga ofaanana ng'omwami gwentudde naye wano mu kaseera mukazi yenna nawe bale okubanga enviiri zikusibuukira ku mutwe oleme kufa ofaanane ng'omukazi akola ssente era ali mu kyondo ky'obuwalabu. Bakuleetera package empya gye batumye eri beauty supplies gwe neetaaga okuba nga surprising omwagalawo olina birthday olina baby shower olina special anniversary bagala kubanga bakutegekera omukolo gw'enjawulo batulochinga ku namba zaabwe ziri awo. CEO yennyini yajja okukwata omunnyonnyole ensonga zosoba weetaaga okubanga osurprisinga oba nga otegeka pate yonna eri omwagalwawo. Tusiimudde ndina omukulu CEO King Jordan nze nga nze muyita Jordan naye sweet art of course amuyita Jordan. Akasekaako nkubye kakule naye kanyumira simply because nyumirwa nnyo abantu nga bali mu love bali mu relationship. So kawanjuli abantu laba ku KFUG. Fashionness. Ayino kyalala yakunyumira. Fashionness. Abatulaba mwenna mbatumiddeko nze Jordan, Classic Nails nga nkola ne beauty Lily Pala. Era tukwasaganya okusiba abagole ababulijjo, ba celebrity. Mwenna tubakolako buli omu kitiiyo kye tukukolako abasajja nabo tubakolako omusajja totya kujja mu saluni tukola ku kye bayita foot scrub tusobola okukola face scrub byonna tuba tubikolako n'ofuna olusunga luli ku muzooli okitegeera ababuuzaako simulala Jordan. Anange Yes Jordan kale bwendira yayo nakolwairo naye nga tuzze kubaako nga tusomesa wamu n'okutegeera embeera ez'enjawulo mu bulamu obwa bulijjo bwe tutambuliramu nga abantu abatonde ffe ngaffe tukkiriza nti ffenna tukola ensobi naye ate tetuliwo okubeera nga tujajingibwa olw'ensobi zaffe
wabula gwatulabyemu ensobi gezaako okubanga otutegeeza nti muna ekyo kyemwakoze si kirungi ne otuwabule n'engeri gye tuyinza okubanga tutereezaamu tubeere nga tutereeza ekyo kyennyini ogezaako okubanga tutambula wamu ne community yaffe. So Jordan, njala tutambulire mu mbeera ngenda kunyonyola statement eno tugezeko okunyonyola abantu bano n'okutegeera ki ekiba kigenda mu maaso mu ggwanga. Edda abantu we baatambulanga okugenda ku Bulaaya ojjukira bulungi era ebiseera ebisinga ku byalo baserebulatinga n'okuserebulatinga mutabani wa gundi yagenze ebweru, mutabani wa gundi ali mu nsi bweti ne bweti. So abantu we batandikira nnyo okutambula ogenda mu ggwanga oba mu mawanga ag'enjawulo okuva mu ggwanga lyaffe Uganda. Tukiraba nti wabangawo obukuliza obw'okukebera abantu buli kirwadde ekyomanyi nti kiyinza okubeera mu mubiri gw'omuntu era nga kituli mu mitwe nga ne bw'oba okwanye mukazi n'akugamba naakava e Bulaaya lesse mu UAE oba Dubai oba Saudi ogamba oyo omwana taliimu yadde akalwadde era nga oba musajja nga byakwepikya teweetaaga kutwala mu ddwaliro kasaga musama nti abo baba balamu babakebera ziri ezisobola kuwangalirayo ng'olina ki ng'olina obulwadde oba ng'olina akawuka konna akaleeta mukenenya. So mu mbeera eyo nga kyetukkiriza naye ate mu nsangi zino tulaba nti ate abantu betwaliisenga abasama oba abantu abakyasinze okuba nga batambula okuva mu ggwanga Uganda ne beeyunira ensi ez'amawanga amalala oba emitala w'amayanja ate tulaba nti be bakyasinze okuba nga bazza akawuka akaleeta mukenenya oba akasiriimu oba n'okukatambuza internationally nti be bakyasinze okuba nga batambuza akawuka akaleeta siriimu nti irigati nti n'omwana ali ewaka ffe betweraliikirira nga nti gundi ali waka ono okuddayo okwegatta n'omukazi ono oba omusajja ono ninasooka kukola ki kumukebeza naye kati ate abali ewaka be beeraliikirira ffe nga gamba oludda wano nkusoosa mu ddwaliro mmale okukukebeza. So mu mbeera eno golooza ki ekiviiriddeko embeera y'ensi yaffe oba n'abantu betuwangala nabo okuba nga tutambulira mu mbeera ey'obunkenke bweti? Well, kyengenda sooka nakyo ngenda sooka ne poor government e Uganda gye tosookera ddala. Enguzi esusse obungi e Uganda. Actually edda enguzi teyali nnyo nnyingi ng'olwaleero ku bantu abafuluma ogenda ebweru. Kakati essaawa eno Uganda twafuna eŋŋombo nti teri kitasoboka. Awo oli mutuufu. Okitegeera omwana abeera mulwadde eŋŋombe eri bwetyo teri kitasoboka ng'olina ssente kuba nange nzijukira naddayo nina ebintu bye nnali nkola ne mbinnyonnyolako omuntu omunamuga nina ebintu bwebiti nambuuza oyina ssente ne mugamba ssente nga meka nti bweziti nagamba ekyo kiwedde edda wakifunye. Teri kitasoboka e Uganda ng'olina ssente. Kati ekyo kyekiviiridde actually yensibuko y'ebizibu byonna bino bye tufuna ensangi zino naddala ebikwatagana n'obulwadde obwo bw'ova okumentioninga oba obwa mukenenya okubanga bweyongedde mu bantu abali ebweru okusingira ddala tuli ku bantu abali ebweru. Kijja kitya? Kijja nti omwana agenda kubanga mulwadde naye olw'okuba alinamu kasente ajja kugulirira wali eri ku airport. Ono agent we tagenda nakumukebeza tagenda kutawaana kumutwala ku medical biki kuba olwadde aba amaze okumuwa kiye kyayagala ajja muyisa bafekinga empapula bwemala okufekinga empapula olw'okuba gavumenti yaffe abaana buli department erimu enjala buli department erimu abakufu n'abakola ki n'abalina enjala kati aba abayala eyo chances aba tebaagala gisubwa ajja zisika ssente ezo asobole okuyimirizawo famire ye atayiseewo nono naye agenda ayiyize famire ye naye nga yedde nti gwayisaawo agenze kutta abantu kati ate ono gwayisizaawo naye ajja kuyiyiza mu bantu bannayuganda banne okitegeera kati amala tuuka eno mu kuyiza mu bannayuganda banne tagenda kusosola nti ngenda kuyiza mu balwadde oba abalamu kubanga akakebera takalina azze nga jidde ku business. You get it? So mu kugira mu business agenda kukola ekisoboka kwanoonya ssente ate kati naffe eno kati ate abavubuka bano abali ku kyeyo balina obuzibu bumu bwalaba ono yakava e Uganda balina n'erinnya lye babatuuma mbu Jadidi oyo Jadidi nekitegeeza ki omupya fresha yakayingira bamusuubira okuba nga mulamu kakati
bamusuubira okuba nti bo bakyalina mentality eri nti ayise mu process y'okukebera byonna simanya medical biki asooka gye wano kumbe ono ye yaze ku yaze ku business yaze ku mission akimanyi mulwadde ate nga buli kimu yayiseewo nakuteekayo kasente. Exactly. So bano banafa abawangalira abaludde ku kyeyo musajja watu abadde yeekuuma oba oluusi nga abadde atabala naye nga atabalira mu bantu bakola nabo abakampani nga beekebeza bulungi nnyo amanyi balamu kati olw'okuba afunye ono omupya ataliiko agamba tanafuna yalowooza kitiribiita alabira ddala nga ono tanaba kufuna bantu bangi ajja kuba ayagala okumwesooka okitegeera kwesooka ono ngenda mwesooka nga tebanaba kumutaganja abaye be Dubai be Saudi abaye be Qatar biki you know nga tebanaba kufuna bagalwawo kamusookeko abeere omuntu omanya ayinza obeera mwagalwawo wange biki kumbe ono gwaliko bambi tamanyi nti ye yaze anoonya sente ayagala sente nakumansa kirwadde ayina nawookera we okitegeera. So mu mbeera eyo nesanga nga abaana bayoledde mu akawuka omuntu omu ayingirawo katugambe mu bed space emu n'ayagalamu abavubuka basuka mu 8 ko yayagala sente okitegeera oli olugenda ku shift ngadda ku mulala ayina nogwajja otwala eriyo najjo okwagala omutwala out olw'okuba oli mukwano gwe tayagala kwononera mu bed space mwabeera nasala mutwale out naye bambi bakikola nga oba oli awo anoonya mukwano alowooza feyapula ebintu bya bulijjo tamanyi kyayoola naye bwe tudde mabega kivudde ku ki gavumenti yaffe. So mu bufunze gavumenti eremeddwa okuteekawo enkola ennungamu abantu abafuluma okugenda mu mawanga ag'enjawulo mostly nja kiteekako naddala mu mawanga gano aga buwalamu ga Qatar, Dubai oba UAE, Saudi Arabia zobwezi abaana abagendayo nga bagendedde ku visa zaabwe. So mu bufunze kitegeeza nti bw'oba ogendedde ku visa ey'okukyala oba gye baliise visit visa oba tourist visa kitegeeza togenda keberebwa kintu kyonna tebakyakebera ng'oli ku visit visa tebakebera owetaaga genda ku medical kuteekerayo oba biki oba ki kati ekyokulabirako ekyangongo keifashi waliwo kana akatabo ke bayita ka yellow book bakebera oba simanya fever yes ka yellow fever bakebera yellow fever ebitundu 97 ku 100 abali ebweru abali mu diaspora bayina yellow book kituufu nange kenyini okiriziganya nange kenyini njirina naye ebitundu 97 tebayita mu mateeka tebafuna kayiso tebakeberwangako omanyi lwaki nzikiriziganya naye ate babukebera waliko airport immigration nebakakasa nti kali omanyi lwaki nzikiriza naawe nze mukujja wano Mungu yanyamba najjira ku employment okiwulira naye twali ku kampani eyandeeta omusajja n'agamba olina emitwalo 7 nkuwe yellow book nengamba nali nakyali wange nali yogera naye ku kampani awo nangamba omanyi ku waliyo Novik Hospital ndowooza ogimanyi njimanyi nange gye nakozesa nangamba yellow book oyogera gifuna ku mitwalo emeka ate ng'omanyi sente oba osaasanyiza nyingi mu bintu by'okujja wano naye kati ebiri gino atleast kankozeseeko 3000 nye boda ngende ku ki nengera ku Novik naye akayisoka oba akankuba nze nganze goge mazima empiso bakankuba wanagisasulayo ne bankuba akayiso namala okukuba akabiso nenfuna yellow book yange naye ku baana 30 bena travelinga nabo ndowooza abaana 5 be bafuna yellow book eyo mu mazima abalala bawakwasanga nkwasa nga basasudde tebaagala kuyisa budde. So bweyogerera mu mbeera eyo nti n'ekintu ky'okuba nga omuntu asobola okufuluma eggwanga nga mulwadde nsobola okuba nga nkikkiriza nti agenda kukwata sente aziteeke ku airport wali mu mbeera yonna of course bana bagendera ku visa nga nti beetaaga nakebera of course agenda gera nga talina kintu kyonna naye ne weebuuza bajja batya ne bawangalira mu mbeera wano ne babeera nga basobola okuba nga bafuna sebo n'emirimu gy'employment eyiya bagifunira n'afuna omulimu bayita mu mbeera kibukodyo ekyobo omwana badikira employment oba olina okuba nga ogenze ku medical yagala gaana kkiriza lekayo
kakati obufere bwenkugambye nti ensi yaffe Uganda abaana bayiya buli lunaku yajjula obufere twayonka ku bufere okitegeera twayonka ku gundi ku nguzi naddala omulembe Museveni omulembe tuguyite Museveni oba gwatebwa habo kyogamba gwe wazaalibwa ku mulembe era gwego kati omulembe gw'Omuseveni omwana azaalibwa nayonka nga dadi mami bali banguzi omwana nayonka enguzi nakula nga wanguzi okitegeera agenda mudwaliro omujjanjaba gye tuyita government hospitals awayo enguzi wali ne bamuyisaawo n'agenda lwobutayagala kumala budde tayagala mala budde oyo mwana ayonka nguzi okitegeera akulidde ku nguzi ogamba yamanyira okuyisa buli kimu mu bwangu naye nga kitaddemu ssente kati okulya enguzi si kizibu kye ddaba bano abaana abalwadde kino kye bakola bwe batuuka eno mu mawanga geewegalira ddala awo wewali ekinyusi omwana ajja nga ye nakigudde bw'atuuka wano eno like ye omulamu bakwata omwana omulamu n'amuliisayo kyamuliisizza nga kati omanyi nti ogenda kunkolera ng'ono alina obulwadde afunye omulimu bamusindise bamugenda okole results za medical exactly kati ng'akozesa ono omulamu gamba omanye ekiriwo nti munnange nina obuzibu bwe buti ne bwe buti amubuulira amazima ayinza omubuulira amazima era abasinga ayogera amazima embeera ogimanyi nayo yakweyiya biki nagezako omukonvinsi kati ate abamu ayinza obutaga nti munaye ndi mulwadde wa sirimu naye nakugamba kuba bwe baba bakebera medical tebakebera sirimu yekka waliwo hepatitis B waliyo tuberculosis waliyo manya birwadde bingi kati asobola okulimba ekimu kati asobola okugamba munaye nina ekizibu mu kifuba x-ray kuba nayo bagikebera naga kituufu wamaawo nkuwulira nti nyinza obutayita x-ray kati nagamba muganda wange omanyi kyobunkolera nti nina emitwalo aga mbadde nsaba onyamba okiyimiriremu ofuuke nze kubanga bano abasajja abeeru bano katonda bagezi sijja kubavuma nti tebategeera naye katonda yabamu oba okufaanaganya yabamu masensi y'okufaanaganya nti nsobola otunulira ono omuntu nentunulira nali ku passport okitegeera nemanya nti ono yono kati bo tebaawula omanyi bw'oba wali okoze kansubira wali okozeeko medical kubanga sebo nkimanyi olina visa emirundi mingi bw'otuuka wali ku medical tebasoma manya nti gundi jangu muyimirira mu layini ne babayisaawo ne mufuna buli omu ennamba bakuwa akapapula nga kaliko ne mudda wali ku waiting basoma token number 2065 nodda wali eri namba this and this nogenda kati erinnya ly'ono omulwadde olowooza lirabiseewa tewali kale banaabatuusewo wali eri ono omulamu gwe baguze nga bamuggyako omusaayi bulungi nnyo samples nga bamusindika mu x-ray bulungi nnyo olumala nga bamugamba ddayo result si tugenda zisindika ku simu yani ya kampani bwekyo bwe kiba ng'eyo diiru eri done ono ali waka alinze results ono omulwadde ali waka alinze results nga zijja nga mulamu kampani ngemukola employment visa kati mwe basanze mu kampani ne mulyoka mugwira balese ekitiribiita kifresha yenna nolowooza munnanga ofunye ki fresha n'ogenda bitw ebyo nga sirakwongereza ku ekyo kyenyini kyewakwogera nina ekibuzo ekinuma muno mu mutwe bantu bano tulaba nti obulamu bwabwe mukama bwakuyamba si kuyamba bwakugerera n'ofuna akawuka kano oba n'ofuna ekirwadde ekyo kireeta siriimu obulamu bwo buba busigalidde kuwangalira ku mpeke ebbanga lyonna abantu bano empeke bazifuna zitya nga ofunye contract ya myaka 2 of course oli mulwadde agenda surviving ate emyaka 2 egyo oba tali mpeke kati ekyo nyenda kyogerako bwe nti mawanga gano gonna getuwangalira for example sigijja kwogerera nnyo Bungereza nawa twogereze tubeera kanjogerere wano wotegeera mu UAE actually mu mawanga g'Abawalabu
ngona ne kato zitwa nenda kugira kata Uganda kata Dubai manya UAE yonna njogera Dubai njogera integeza Dubai Abu Dhabi Emirates sizo no Fujaila wazo nezo Emirates omusanvu ngabo zimanyi ogateko Saudi kati teka ko Saudi agama wango galaba bafunira ddala services zonna eze Uganda newe ebuze era ndira wali eriko ndira tukolera abantu wetu ndira wali konguze na gambi tesibuko yabyo tukolera abantu ndira tubere critical ku nsongera amazima ga tuseka naye ensongera banaye bapipa abatulamu ensongera eri serious and it is happening most here wano wetuwangalira fe tuwangala n'abantu wano nga mulimu n'ogomanyi nti ono mulwadde ebyaddala naye nga webuuza abeera watya nze si mu approach nako kukosi ne mubuuza nti gundi owangala otya empeke ozifuna otya oba eddagala olifuna otya kati kyenjagala tutegeeze naali eyo Jordan abantu bano eddagala balifuna batya mukwano gwange okubatukako omwana namulaba nga aliwo omwaka ne guggwako naye nga takyuse ayongera kubita bubisi n'asooka atulugunya abasigadde abalimu akalamu okufuba okulaba nga babamalawo mukwano gwange kyenyinza okugamba kyekino wano kati for example ze ndi mu ggwanga lya Dubai mwena abatulaba abali Uganda abali mu mawanga g'enjawulo mpangalira Dubai era kansooka enjogera Dubai mwembeera mwenyini muno mu Dubai mwembeera mulimu abasawo bannayuganda abasawo abava e Uganda nga baana basawo bulungi nnyo nga kituufu bakola mu malwaliro ng'ekyabaleeta tebajjira ku gundi ya busawo kujja kukola busawo naye olw'okuba kye nakugambye nti enguzino obufeere obujjudde eggwanga Uganda ba agenti nga babalimba nti tugenda bafunira emirimu egibasasula obulungi okusinga ku gy'obusawo gye baali bakola e Uganda ne batuuka eno e Dubai oba eno mu UAE sente ze babasuubiza oba emirimu gye babagamba ng'emirimu tegiriiwo nga bali just baali baagala kubabba bubbi nga kituufu bababba kati omwana n'atuuka n'asiraana n'abeera stark wekigambo okusiraana nkozeseza kinene nnyo kibi kyekyo omuntu otuuka plan ezikuggwako omwana n'abeera stark n'abeera ng'ali awo bw'ati kati mu kubeera ng'ali stark yeebuuza kiki ekiddako kiki ddala ekiddako ng'omuntu yenna omugezi bwalina okubeera olina okuba nga olowooza kiki ekiddako wadde kino nkirimu naye kyekiddako kati wakati mu kulowooza agamba naye ate nina professional yange ate wano ndaba obaana bannayuganda baki bangi ne ku kizimbe kwensula kwennyini ate ng'oggyeko n'ekyo abaana abali mu UAE abasinga kati ebitundu katugambe 5 ku 100 tebalina mpapula okkiriziganya nange kati mu butaba na mpapula bwe balwala tebasobola kugenda mu malwaliro agawa Dubai. You get my point? Mpulira. Kakati ono naye wakati mu kusoberwa ayiye n'agamba naye nina professional yange nasoma so yes nayizo butaba doctor nenga ali nurse ngasoma na comprehensive nursing asomya midwifery what kati wakati onaganda naye bwe nkola kino mbasobola okufuna ku ssente ate nga alina connection e Uganda nti nsobola okugula ebintu okutumya eddagala yange e Uganda ne balindeetera bulungi nnyo waneeno ne lintuukako waneeno nga mpitira mu process ya kuvugirira akasimbi akaguzi kali kenkugambye nti asobola okulituusa wano e Dubai. Dijitawo watali no wano ku airport yawo. Nguzi eri gye nakugambye namba wano Dubai wano nga tewali nguzi muko oba wano likkirizibwa nti dijjanga amalaga kati awe western abakonekitingira bulungi wano waliwo ebitasobola kuyita wano kuba tewali nguzi nti ogenda gwogenda okuliisako airport wano giyiseewo giyingize wano bweriyita wansi mu gundi ye wansi mu migugu gyo wansi mu kago babikkiriza kwegamba lijjanga kago lijjira mu kago oba olyaga nti no ddagala lyange jjukira bamanyi bbiwa bano abagidde ku visit owa visit visa togenda muteekako omanya ate kiki ate agamba ndi ku ddagala bwemba tourist nzize kulambula newemba mulwadde togenda kuŋŋamba nti ate gwe omulwadde lwaki oze kulambula mu nsi lwaki olina eddagala njaga nti ndi mulwadde okitegeera ndi mulwadde nina obulwadde bwebunebwe you know naye kenyini tebasaana kubuuza ebibuuzo ebyo bingi lwaki bakimanyi nti oli mulambuzi mu bbanga tono ddayo toli wakubeera waneeno ozijjidde kutuwa list visa tebagenda kuteekako nyo olukongoola okitegeera so
kati mu mbeera abaana bayisawo eddagala bali kusane bali tuusa waneno bamala tuusa waneno mwe muli mu beerazi by the way nina mukwano gwange musawo sigenda mwatula linnya naye musawo yaŋŋamba mu ddagala erikyasinza okutambula wano ku UAE eryo lye bayita ARVs ze zikyasinze okutambula era buli wiiki aba alina okuba ng'atumya. Musawo weebale nnyo okukwatira obulamu bw'abaana Abannayuganda abalina obulwadde nkutumiddeko sijja kwogera linnya lyo naye kyemmanyi bonna ab'okalabyo ojja kwetegeera okoze kyamaanyi nnyo okuyamba bano abaana abava e Uganda nga balwadde oba oliawo okwongerako ku mikisa gyabwe gy'okuwangaala n'akawuka akaleeta Sirimu. Big up. So Jordan, embeera eno gye tutambuliramu go amazima gali nti mbeera ya kazigizigi kubanga mu bulamu bw'ensi eno Mukama yatukweka ebintu bingi nti n'omuntu akwagaliza ekibi tosobola mutegeera nti onanjagaliza kibi kyekimu n'obulwadde obwo omuntu waba tomalabyeko oba nga tomanyi background ye tosobola kutegeera nti omuntu ono alina akawuka oba akaleeta Sirimu ate ng'abantu bano tuwangaala nabo mu mbeera eza bulijjo era tulya nabo tutambula nabo nowolowooza ffe ng'abawangaalira wano tugenda kuyita mu mbeera ki ez'okuba nga tugezaako okwetangira ekintu kino kuba kati kyo tukize tugane kyafuuse nnyo komoni wano nowooza tutemye empenda ki okugezaako okuba kale nga tukendeezaako era niomalize ekyo ninayo kirala kyayagala okubuuza kuba bwe bizuseeko lwaki tobuuza byonna lumu nembiddamu lumu okay n'abantu bano olowooza twalikoledde ki bannayuganda bannaffe oli avaayo kati nga bwe tuli wano najja naŋŋamba kaifashi nti nina obulwadde bwe buti ne bwe buti naye mbadde njagala ontuuliremu mu mediko yange ng'olowooza omuntu oyo avaayo nakkiriza olw'okuba bamuwadde ka ssente asaana kukolebwa ki kuba tamanyi bameka baba bagenda kusaddaaka go ge mazima osobola okukola ekirungi kyonna for the good of money ng'owulira ssente ozeetaaga kuba munsi teri atayagala ssente naye lowooza ku kiyinza okuba ku muganda ono gw'okikoledde enkyayinza okuba ng'agenda kukeera ku kaziniwo agenda kukeera ku gundi kuba nze nina kyali wange wano yalinako omukazi amugamba Nansi era ng'ava mu kampu nga tuli mu kampu eyo n'ava mu kampu nagera buli waba ofu nasisinkana mukazi we kukakana end of the day yafundikira obulamu teyafa ni yafundikira akwatiddwa akawuka akakola ki akayita Sirimu kakana omulimu guwedde wazzewa Uganda alina family alina omukyala n'abaana bamutunuulire so goza mu mbeera eno bano abantu bano abagezaako okutuuliramu bano nja kiyita kubatuuliramu okugezaako batuulira ebigezo byabwe ne babiyita naye ng'ate at the back of their neck waliyo abantu oba waliyo nawookera ate gwalabidde gwakolera ekkubo oba sitaani gwakolera ekkubo kubanga asaanyawo abasira kuba wano abaana ogenda kwagala okwepiica naye tagenda kugamba nti nze ndi muyindeka ekyo bantu batono nnyo ayinza okikigamba Jordan amazima gali nti owuliro neetaaga ate ne yambala kuba siriki ate ne babagamba nammwe kenyini temukkiriza mwagala enjere ebintu ebyo so kati mumbeera tugenda kuba tukola tutya muganda wange okubanga mu butuufu tugezaako okukakkanya system nga bweri esaazi okuba kati system volongoto go ge mazima abajja okufa bajja kufa wulira okay nze amagezi genyinza okuwa gegano bwe wali olinnye ennyonyi okujja ku kyeyo olina buli omu ayina goolo ze naawe mu goolo yo we muba nga mwalimu okujja wano okwepiica tutambule ffenna piica tewali buzibu bw'obanga mu kujjako wano ku kyeyo nga gwe kyakuleka goolo zo zaali nti ngenda kwepiica ng'oluyimba lwa Alien Skin luno lwagamba manya wabula nkozi obwenzi bw'obanga mu kyakuleta wajja kukola bwenzi muganda wange weepiice naye ate kyalina ku kiri nti wojja kufa ng'oli wano ku ddungu banoonye zikuze waka nga teziriiwo bakuzikasuke wali mu musenyu famire yo gireke mu bulumi obaana be waleka ewaka
babeerawo nga bagamba daddy yagenda kunoonya ssente taddanga. Maana ebigambo bino bikulu bane tuliwama tu. Paka for the rest of you, for the rest of your life already beweddewo. Abaana bo bakulenga tebamanyi tebalaba na malalo ga daddy, tebalaba malalo ga mami. You get my point. So okwewala ebyo, my dear friend, yambala omubiri we gwa gukufuze nnyo, ng'olaba omubiri guganye, teekako akapiira. Opiira wano ekirungi babutunda, yambala. Batayagala kwambala, abstain. Batayagala kwa abstaininga, mutwalo omukebeze. Aba basawo bana Uganda we bali basobola okuyambako no nakebera balina babita rapid tests. Rapid tests nabo abantu obo babutunda. Acho sijja kyogera nnyo siri musawo. Hanga buntu obo simanyi naye si 100%. Nabuuzaako omusawo n'angamba bukolera ddala. Okay. Naye owe sijja boogerera kuba kyamazima saasoma busawo. Naye ekyo kyenyiza bagamba ebintu bisatu. Yambala, abstain, oba kebeza. Kikujjako ki? Wayagala ogiyisa otya? Njere. Oyinamu experience. Mbadde sikamanya. Tosirika bibya. Mbadde sikamanya. Enjere banyama ssebo. Ssebo. Etali mugumba. Okay. Abatulaba mwenna omusajja ageza kutusomesa ennyama etali mugumba. Naye bakubucha muzadde ono akugamba bakuwenjere tebakuweri mu eggumba. Ate nga of course simanyi bulungi. Ese. Waliwo ku mubiri gw'omuntu ennyama etalina ggumba wadde. Ye ennyama ekyasinze okuleeta obuzibu mu basajja. Naye kati ennyama eyo bane mugirye n'obwegendereza. Kituufu. Kubanga bw'otagirya na bwegendereza wano ogenda tagetizo goolu zo zonna ojja kuba ozisse muganda wange. Ate mu kuzitta bano olina abantu bobonyabonya eri abantu abakuli emabega abakwesunga bakukkiririzaamu abagamba daddy mami ye strong player yaffe ye taano waffe ye kamala byonna waffe. Kati buli lwolowoozanga ekintu ekyo muganda wange gwe atanaba kujja mu mpale naye nga wadde osuubira ogijjamu. Sooka olowooze ku bantu b'olina emabega abakukkiririzaamu. Okitegeera bw'omala obalowoozaako then lowooza ku zino gundi 3 ze nkugambye. Zikozese zijja kuyamba. Bw'atosobodde tukuziyise muganda wange ate tunakukolera aye nomunaitiza n'obutafuna chance ekuziika. Wana abaana bafa ne bakasuka mu musenyu. Ddala. Oyo amuteeka mu firiji n'agamba aliyo okumala emyezi 3. Bakyalinze kulaba baafuna abantu babamuzze. Abantu be nga mbutuufu nabo tojja banenya. Kigayi kibadde wano e Dubai okumala emyaka 10 naye talinayo nga tasobola kuraisinga ewaka Uganda. Talina kyakoze ekisobola okuvaamu wadde obukadde 10 wadde okitegeera nga talina ngate wadde n'obukadde 10 tebusobola kukuzzaayo naye era stiru nga n'obukadde 10 nabo tobulina banno we banaatandikira. Kyokka nga famire gye wavaamu ogimanyi bulungi njavu teyina kyerina nga ne betundatunda ne batunda n'ebijja byonna tebasobola kuraisinga sente zikuze waka. Naye ne oli eno ojjamu mpale wepicha live kitweki ebintu bafuukidde ebitwe mwezi emboona zammwe ez'emitwe. Banange ebyendala emboozi tuli mu yanaku wadde tulina okuseka simply because si fenna nti tugenda kubeera tukubwa ennaku naye nga ebintu bino omukulu ono actually omusajja alina point z'atadde. Bw'oba oli eyo ng'olaba vidiyo eno nga tosobola kujjamu ki kyakuyiga mu vidiyo eno manya olina ekikyamu ku bwongo. Omusajja alina point z'ateeka up wallahi ng'akubira ddala ku nnyama ate nga ddala ntuufu kubanga bino ebintu byapeninga wano mu bantu ab'enjawulo ate mosso mu bantu betuva mu ggwanga kuba tusijja kwogerera mawanga galala si gyenva. Tovola tukozesa olulimi Oluganda ffenna lwe tusobola okuba nga tutegeera. Tukkiriza nti omuntu ne bw'atabanga wa mu central olulimi lwe twogera asobola okuba nga alutegeera. Yensonga lwaki tutudde wano nakuba okugezaako okukutangaaza mu mbeera ezimu gwe wenna abadde alina pulaani ey'okikuba ng'okitandika at least obeera aweya naki ky'obugenda okuba ng'oyingirira. Naawe ali e Uganda ayagala okujja wano omanye eggolo yo kyekuleeta. Omusajja akyogedde wano bw'oba omanyi nti ositula okuva e Uganda nga weesunga kujja kulaba bakyala bali eno obeere nga weekolerawo gyonna ky'oyagala ojja bafuna ojja beepiica at the end of the day ojja kungula. Omanye oba mu biseera bya kusiga naye wabaawo ebiseera bye bayita ebyokukungula. Naawe kennyini amanyi nti wajja wano tinajja okukola nina kyenjagala okuba nga nkyusa mu bulamu bwange
wallahi tosobola kubanga olemererwa okubaako kyokyosa mu bulamu buli woba n'ekigendererwa ng'okola still osobola okufuna mu biki byogezaako okubanga okola. So tukyali ku mukutu gwa KFUG ogezaako okubanga tukwasaganya ensonga ez'enjawulo. Tugamba tetuliwo wano okubaako okukolerera gwe tusinga aba tugezaako okubanga tukola akatono ako okugatta ku bannaffe wamu n'okugezaako okubanga tulina kye twongera ku ggwanga lyaffe ng'ensi e Uganda. Ndina omukulu Jordan Kakensa agezaako okukubuulira ensonga ez'enjawulo ate nga is a businessman here in UAE. So Jordan nina n'ekibuuzo ekirala kyenjagala okubanga otutangazaamu. Bolowooza tugambe ebbula lya mirimu, tugambe kulimbibwa, abaana nja kiteeka nnyo okuba obuwala babaleeta okuva e Uganda ne bajja ne batuuka wano. Nze ngamba kyekividdeko n'obulwadde kuno okubanga bweyongera. Kubanga emabegako wali eri tukkirize 2018-2019 okutambula kuno okufuluma eggwanga Uganda tekubadde kungi. Tujja kigereza kuva ku 2015 okujja mpaka we tuli olunaku olwaleero nti leeti y'abantu abafuluma eggwanga tebadde nnyingi. Era nga we nakyogedde nti ng'omuntu okugenda obulayi olaba kintu kya bbeeyi nnyo ate ng'era omuntu osobola fuluma agenda bweru ng'oli mulwadde. Essaawa zino tulaba nti leeti abantu gwe bafulumira eggwanga Uganda n'okuyingira kati nga mwene ensi mwe tuli mu UAE leeti eri waggulu oba kati oba luddawa leeti y'abantu eri waggulu. Naye nti abaana batuusibwa wano abamu ne babafunira emirimu ba agent ababa baleese ne bagenda mu biyumba ne bakola ebbanga lye bakoze ne batolokayo ne baddukayo. Abalala omukwano nga yafuna keifashiwe n'amukuba enjiri n'amutolosa ku mulimu n'amufulumya n'amuleeta ebweru ng'amusuubiza nti osobola ofuluma ebweru n'ofuna omulimu oba ne tunyonya omulimu ne kibanga kiggwa. Omwana ne bafunikira nga azze mu bed space n'atandika okutala katanda ku katanda ku katanda. Mbeera ki eyo mu butuufu ng'oggyeko okugamba nti omulimu kale gukyabuze eviirako abaana bano okubanga bawankawanka n'ogabira Jordan n'ogabira Kaifashi n'ogabira oli n'ogabira Kimu n'ogabira ani? Kiki ky'oba ozunze ekyo? Abagenze ku kkuba batasinga kuba tubalaba banyinya abayingidde n'ekkubo nga bali ku bbala bannyinaffe bangi abali okwo ku kkubo bambi. Abamu oluusi mbeera nti ebayagaana ate n'abalala babeerako mu mbeera ey'okweyiya ate n'abalala nga bw'ogambye nti ajja oluusi nawookera yamuzingako dda. Of course akimanyi si kirina kye ngenda kuzaako okuleka okudda ku kkubo okulenga ennyama yange. Kakati olaba Kefash ngenda kwogerako ku bantu abika nga 207 wano ku ddungu mulimu abawala nga just nga oli ye kyamwambala wambazi nga muze oshege nga muze nga omanyi onosonyiwa okubeera nga ngeresa kweyo omusajja wamwe oyo alien skin desimwagala yes aina tukanagaba mumanya oli ne bamanya ne bambaza ekidomola ne wala bagundi kuhanga ne wala olgoye kuhanga amala lukebera wa mulimu akawala you know siddogo guba muze oshtegera simbeera abamu tebe muyitiriddeko abantu ebikugambye abebika ebisatu nebadengendo kwogera abamu muze yenga jase kimuli munda abalala mbeera oshtegere abalala teguba muze nenga talina mbeera talina gundi talina mmemme tatereera aliena anoonya omutuufu by the way oshtegera kituufu anoonya agezesa naawe nkuwulira ogere nti ali mu kugezesa akyagezako okunoonya omutuufu yaani babayimbira akayimba akagamba nti ebintu byakugezako kozi mukyala kyakayimba namisinga manya byakugezako kati n'omulaba nga atagala kati abamu babeera talina kompyuta ebintu abamu bava mukana katano nadda mukano nabuukira kali nga ali mu bintu byakugezaako gwafuna omuntu omutuufu oba oli awo gwana setolinga naye abalala ebeera mbeera nga mu butuufu embeera muzimbeko akayumba ate okugenda ku kkubo okasuubirayo asuubira okuba nga alikoko ba OBs kumusanga ba OGs bamusange bamwogerere oluusi ewaka gyavudde oluusi bamanyi famire ye n'agamba olw'embeera eyo sijja kukola ki exactly kakati n'asalawo awo azungire omwo you get it
then n'ekirala kye ngenda okwogerako abaana b'ebiyumba bagenda abaana b'ebiyumba bagenda kunsabula naye boy kino kyoyogera oyamba ggwanga olaba bano abaana abawangalidde mu biyumba kuba kati njagala tukkiriziganye nze naawe wano Dubai abawala abasinga obungi kefashi bwemba nnimba oŋŋambe nti olimba abawala abasinga obungi abali wano mu Dubai basookedde mu biyumba naloza kumbera omwaka gumu myaka 2 babikolera Kuwait, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Bahrain, you know Qatar kati ne bajja wano mu Dubai buli akowe Bahrain akowe Saudi Arabia akowe Dubai amanya akowe Oman akowe Kuwait Saudi akowe badukira wa Dubai kati UAE kakati batuuka wano UAE jukira omwana ono yavudde Kuwait oba Oman n'agenda Uganda n'amalayo weeks 2 oba mwezi gumu n'akomawo waneeno abadde amaze emyaka 4 ngali mu kiyumba teyepi kya atatuuse Uganda abadde mu process emuleeta wano tawummudde mukazi wattu yes yadde okufuna oba omuyaye n'amugamba nti mbeera eri bweti exactly n'alinnya bulinnya najja oba oluusi nga yalina ne gaayi we ng'akyali eri mu kiyumba Kuwait naye nga gaayi ali wano okitegeera kakati ate luusi bw'atuuse waneene Dubai tafunye chance oba oli awo etuukira mu bintu bwe bityo atuukidde mu kiyumba nalwo era agenze direct mu ki katuuse mu kiyumba gayiwa amusomeddemu amugambe manyi lwaki atuukidde mu kiyumba luusi badde tebalina ssente ekyo oyingire oba tufunye ekiyumba kya muwala bw'oba kya muki okoleyo ebbanga lya myezi 6 probation bweggwako otaminetinge then awo ojje ebweru kyokka nga n'ono gayi ono gayi ali mu kumusomeramu ebyo gayi naye alinayo ba girlfriend babaddeko nga agira chunya manebbali ono kamaama kali akavudde mu gundi aba kali mu kujja wano Dubai tekakimanyi nti gayi abadde bachunya adaina bachunya kakati bwe kamala okumaliza egundi emyezi 6 kajja muwuliriza kataminatinge kajewa outside kasinkane bawako babeere bonna mu katanda kati mukubeera mu katanda we wali ebuzibu omwana batandika omusomera okimanyi ba oli golaba mujjawo oli golaba gundi yabadde gundi we oyo golaba yadde akwasaganya kati omwana ono mwachi genda mujjaga kitegeeza kama mujoze bagina femu komane ekigenda mujjaja gamba kitegeeza yembeera yawo wano n'alya kana yagala okwesasuza awo nno we wava guli omulama gwe tubaddeko gwa Sirimu kati awo nawokera tandika okuzunga awo katanda so mu mbeera gye tugezaako okuba nga tutambuliramu nga tunatera okunzika show yaffe ngolowooza ki kye tuteekeddwa okukola ffe nga ffe Abannayuganda okugezaako okutangira ku mbeera eno okuba nga tetuukawo okugezaako okuwonya abo be twaliise nti balamu baleme kuba nga babasiiga obulwadde buno kubanga kigambibwa mbu batono nnyo ayinza okukukwatibwa ekisa ate bangi nnyo atagenda kufaayo ku ggwe na bulamu bwo ye ng'agenda salawo okukolera ki kyoyagala n'ekirala kigambibwa nti naddala buno bulwadde bano abaana abawangalira kati nga bulaba abaana ababeera mu kampu nze nabeerako mu kampu emyaka 2 n'emyezi 5 naye mmanyi kye kitegeeza okubeera mu kampu nti bafunye ofu lwajja mu kibuga bwajja mu kibuga tagenda kumanya girlfriend we gwayina eno ayingiza bameka watali mu weekly days z'amalanga akola jukira afuna ennaku 4 mu mwezi abo kwaba bafuna ofu jukira basikali tushimanyi nti balwa okufuna ofu zigwa bugwinga nkuba kati afubu tusebe bakimuwadde ki ofu tamanyi bameka bano bali nabo ngoloza abaana bano bagenda kuyita mu mbeera kyogezako kwetangira mbeera owa kampu yesonyiwe mukwano abiviireko ddala anti kyekiri point nazogeddeko ziri 3 nazogeddeko awe mabega nenkugamba point zino abadde kubali wano yes abasule ebweru katwaga tukwaleko nokwaba abali mu kampu ali mu kampu ng'osula mu kampu ezo point 3 munete tezina kuleka okitegeera yambala ekipiira kyo tofiirwa teeka obulamu bwe bugagga saka akapiira obasa ekyo
bwoboze out mukwata muntu wo omukebeze kebeza bomala okwekebeza okay mweyagale naye ate jjukira okweyagala okunakomanya eriyo olubuto wano nalwo luli expensive okulujjamu bwoba nebwekuba okuzaala muganda wange kiri expensive kati nga tonakujjamu mpale ebyo byolina okulowooza obulwadde olowooze ne ku lubuto tunule ne mu wallet omwezi then bwomala webalebalemu omwezi nfuna sente mmeka nekolowooza kyalibadde kirungi n'omuvubuka okugezaako okwengejinga mu mbeera y'okuba nga okwana abakazi ng'okimanyi okyafuna 2,000 ddira mu 1,500 of course nkimanyi kijja kya butonde banja bajja okugamba kya butonde kyemugamba mwavu ye teyeyagaleko kefashi omukwano naye nga nze sijja kulaba nkulimbe ebbanga lye namala nga ndi mu kampu eri emyaka 2 n'ekitundu kino nsobola okujulirwa nze namala nga nakajja mu Dubai omwaka mulamba nga ndi mu kampu sifulumangako nga simanyi Dubai bwefaanana kino it's a true fact kino neyogerako nganze sigereesa nekyali wange bali bamuyita Mark yasooka okunfulumya n'essimu yange yali emaze kufa gye najja nayo okuva Uganda kwe kunfulumya okunyingiza mu Dubai n'andagadde irawa okulaba Dubai bwe yali efaanana era nakola amangu gaalimanyi natukirala ku bbaani yaasaawo nina n'akafaananyi ka first time yange we nasookera ddala okufuluma Dubai era n'antambuza amaduuka g'amasimu n'engula essimu nenzirayo nenkonola emyezi emirala 6 nga sifulumanga naddamu okufulumanga 31st ate twafulumira mu kinyunga omanyi abaana ba kampu ne tufuluma omulundi gumu ne tujja ne tuba tutambuzaamu abo bakyali baffe ekiro kyonna so nze ebbanga lyamalayo nga simanyi bintu byakwepikya bwe bifaanana omanyi lwaki nga n'akasente kenfuna kaali katono kankabalirira ddira mu 1,500 muganda wange ng'ate nawe gy'ovudde okola ki nze nateeka nnyo target ku kumanya mulimu ki gwe nnyinza okuba nga nfunamu ssente nguyingira ntya Mungu nanyamba era nakozesa ssente ze nali nkoze okugezaako okuyita mu mbeera zonna okufuna qualification ez'omulimu gwe nina kati sebo kati ndyanga mwami mpitibwa ssa nkulaba kati wetuuma linnya ki wetuuma linnya ki we Dubai leka tusomese bwange tuweereza abantu leka tukolere abantu nenga mu mbeera eyo banayetekinga sente zogenda kulya njagala key points ze njagala tufune mu mwenna abawangerera ku kyayo musajja azogedde ziri points 3 bw'oba olina girlfriend wo ng'okimanyi tobeera naye abeera somewhere nga mukola emirimu gya njawulo the moment you meet omusajja agambe either yambala sigamba nti wajja kubeerawo embeera ejja kubeerawo wakati wammwe tonneesiga beebu biki kati olowooza nkulyamu olukwe of course abantu bangi nnyo baagala nnyo enjere ye enjere eyagalwa buli omu teri muntu atayagala body to body fenna naye omusajja agambe waliwo embeera olina okwefiiriza nti mukwano leero kanyambale oba si kyo nga mulya temusobola kigumikiza mwena nti omanyi tugende obakesa rapid support rapid test mugweka rapid test mwekebera oba si kyo mugende mu kiriniki za wano zigera omanyi kiriniki ne pharmacy ndowooza byanjawulo pharmacy ba batunda amadagala wano tebakebera bakebera kiriniki za wano nga toyina Emirates ID ati mwenaawo muba mukola kyenkugambye mpozi ekyera nga njiina n'oli agiina baba basobola tukebera awo mpozi kubanga si buli alina wano ID nti ye mulamu munaife bwe tukiba abasinga bwe bakimanyi oli bwawulira nti gundi oli ku employment ng'oba mulamu oli bwawulira nti olina Emirates ID bagamba oba mulamu naye ekyo nkibatangazaamu era ngezaako okumenyaamenya omusajja ono ayogedde ensonga nzaagadde nnyo actually era neyanziza nnyo mwana kuba ayogeddemu n'akutangaza embeera omuntu oyo asobola okuba nga mulwadde yasobola okufunamu kaadi yasobola okufunamu employment visa wano gwe n'ogamba omukazi alina sisobola kuba na kaadi nga ndi mufu awoli papa on the fee system we bajjana kunjogeza olujamayi naye ng'ate omuntu asobola okubaawo ng'alina empapula na buli kimu naye ng'ate si mulamu banaye tubeegendereza buno obulamu tebulina spare tire obulamu
ky'obugagga kyokka Mungu kye yatuwa ku nsi. Singa bumala ne bukuvaako bagamba ewava okugulu tewadda kugulu waddawo muggo. Kitegeeza ewava obulamu obulwadde buno bwe twogerako lwaki tubwogerera nsonga tebufunanga ccuwa emyaka gyonna gye bubaddewo ku nsi wano. Kyekirwadde ekitalina bugundi bukivumula, kyekiringa kansa nti bwakwata wassalaamu okuleka okuwaddawaddako ne bakuwa emyaka gy'ogenda omala ku nsi naye nga obulamu obwo obuziise. So Jordan mu kufundikira n'akabuzo kange obadda kanjigiira kano bakayita bakataleke kabanaye tugalewo sho kaleke sisobola simubika owalingenda kubuuza ati kaleke wakasirikiridde kabuzo kikogenda oleta kaleke nfa owalingenda kubuuza ati kanasobokaako gwe ngamba nti mbuuza nina akabuzo kange akanjigira kenyagala okubuuza engeri gy'okalowoleza ebbanga no obadda nkulesa osooka osomesa eggwanga then nkukubuuze ku last kale kabuuzi nekandibadde kalulala tukolera bantu Jordan onyonyodde abantu bano n'obasomesa ebintu byonna. Actually I liked your teachings era nja kuza wano nga tulina omulamu omulala gwe twogerako. Jordan gwe abadde annyonnyola abantu bano olina omwagalo mulina oli mu relationship obwedde ekyo kyowadde tukolera abantu oli mu relationship abandaba mwenna njagala obategeeza nti ndi mu mukwano maintaining otya omukwano gwo n'omwagala okufuba okulaba nga mugezaako okweziyiza ekintu nga kino. Well fenna twesigaŋŋana ate twekebeza tuli balamu bulungi nnyo ate ekisinga obukulu nti twesigaŋŋana kyekikulu. So mu relationship okubiriza abantu okuba nga beesigaŋŋana okwesigaŋŋana kikulu naye n'okukuuma obwesigwa muno waba kutrustinze please muno waba kutrustinze n'akulondayo mu bangi n'akwesiga kuuma obwesigwa asobole okusigala nga akwesiga. Bw'otakuuma bwesigwa wadde nga mbadde nkwesiga wallahi obwesigwa kyangu nnyo okuvawo ate we buvudde tebukola ki tebuddawo. Oluganda obwesigwa we buvudde tebusobola kuddawo. Mutasobola kuddamu kwesiga kyekimu taddamu kwesiga kyekimu nga bwe mukoze ki nga bwe mubadde. So ofubanga nnyo okulaba nga okuuma obwesigwa muganda wange gwandaba. Jordan ngenda muzza ku show gye bayita kiravulavu ku Keifash. So Jordan njagala otumire ku mwagalo wawo mu kusembayo. Mubeera mulaavu yammwe eyo gye mubeera mu biseera byammwe bedde mwe mweyita kumanya ki? Bebo hand sweet ebyo byoyagala nze wali mulaavu banyumira ebyo byoyagala mutumireko tuve wano fundikirawo nga omutumiddeko bebe otumidde oyo okubye kati ekinyonyi bibiri okubye ebinyonyi 10 n'ejjinja limu Jordan okubye ebinyonyi 10 n'ejjinja limu babebo oyina bameka brilliant okyagadde wano mu kamera n'oŋŋamba obwesigwa brilliant uliriza yani ye Lilian Lilian bangi nange kenyini nze nganze nina sponsor wange CEO atekamu sente mu bukutu guno bamuyita Lily Beauty Pal. Nembo osokodde nnyo ize Lilian please agala nnyo era yoyo ebisigadde bisange masajja mmwe mufune copy omusajja yimirira ku mavurugo ogambe mukazi wange nabweteme enkwagala nnyo nange mama wange nkutumirako nnyo obukosi gwe nambemu omukyala nalugwalaziya singa tewanza wali meze ebbango nempeta yino yavaako dda sirina yaddagamba relationship atendi mango badda nze olinda funa biwuka iyo nsonga lwaki singa nze nagaye singa neno sadirege baali bagijjako ne bagiteresa akichwale mbabuulira mazima nze akakojja nalikajjeko ne bakantera mu firiji wano kumbeera we yatuuka wano singa baali balina ne basobola okukajjako ne bakawookolako ne bakatereka akange naalikatereseza ne bakampa nga ngenda kuwasa siibula abatulaba tuve wano omwana Keifash omwana Keifash siibula abatulaba tuve wano ono mwenna abatulaba siibula abatulaba tuve wano mwenna abatulaba mikwano mbasibuddeko mwebale nnyo okwagala Keifash UG
mwebale nnyo okulaba eno show n'okulaba Kfash as well kubanga abadde namwe ndowooza kumala akabanga akawera. Kfash webale nnyo naawe kunkyazaako actually bulijjo negomba okutuulako naawe nfunye chance. Alhamdulillah njagituulamu bw'onaabanga ombulidde bukyali ng'emirimu tegikwasaganyisa. Okay. Awasigadde mwenna abagala Kfash abagadde no show mwenna ekyamazima kiri nti tubagala nnyo era mbagala nnyo ate namwe munjagale nnyo. I sign out. Bana musajja mumuwulidde, musajja avaamu ebigambo eby'amakulu. Actually mbadde simanyi nti oli musajja asobola okusomesa eggwanga mu mbeera eyo, naye nkyagadde nze ngaze ng'omuntu kuba anjigiriza bingi ne bye mbadde simanyi, naye n'olw'ebigambo ebyo musigale nga mwekipingira ku mukutu. Tugenda kuba tubaleetera ebirala bingi nnyo ate era nja muzza nina episode gye njagala okuba nga muzzaamu agezeekera okuba nga tutangaza naddala mu mbeera eya relationship something kuba mulabi alina byasobola okuba nga atugattako bingi. Nze of course ndi mukyawe naye mbasigadde nze Kfash UG single man and contented. Ako kaki akumata kumba nkyawa ate osigala bwe bakukyawa tolina kulemerako. Funa omulala kuza baana abakazi babbi abakazi balya nnyo babbi nga tonafuna omutuufu olulungi bannaye mweraba